Uliriza leader of opposition Bobi wine esi yonna ekimanyi n'abantu laba bakimanyi si kibamanyi mugenda president tewali nsi gye batamumanyi nti Vegas promoter bw'agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president w'eggwanga omulonde eyalondebwa n'atalayira naawe entegera yegenze ewono uliriza gwe naawe bw'obanga endowooza naawe gamba nti president w'eggwanga ye mwami Yoweri Kaguta Museveni mugenda kuwabya abaana bammwe abasoma uliriza muve mu bitu sigenda kutegeregana naawe zino ensonga kasi yali ensikini president wa Gep tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako, oba kutambula na mwagalwawo. Tukukolera ku students visa. Munsinga Canada, America, German, Netherlands, n'endala nyingi. Ategwe visa yalema. Mugisha Nandi Tours and Travel. Ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa. N'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi gawandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel. Ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko. Kati ekitegeeza situbadde tetumanyi era Kyagulanyi nyiga nnyo n'agamba nze kibanda owaddala agisema kula mpozi amazzi Hiruwota omanyi kati Jobless Pioneer aba yitaga kuteekawo bulanga badda yase Hiruwota amazzi gahagisema kula tutumiddeko nnyo webali nnyo webali eddala by the way nabo otulaba wano tugenda kusalako musajja oli musajja mulungi nnyo mu kisiibo muno alina n'amazzi amapya gayita Hanawota ne Hanagagi asangibwa ku Lubaga Road obanga oyagala mu bungi oba oba otuuse genda obugenzi bagambe nti njagala lole bweziti ez'amazzi bajja kuba bakuwa naye nga teweera banafa aba Victoria School of Beauty and Hospitality Management basangibwa natedde nga ku bitaala awo ku Masaka Road bali mu kuligestalinga oba tewasomako P7 senior 4 senior 6 genda oyige omulimu gw'omutwe sobola okubeera nga wetandikirawo akalimu banaffe aba Alola Beauty Hub basangibwa Ntebe Road awo opposite Freedom City nawo bakugamba nti sobola bakubira ku 7445239 basobola kubanga bakuyambako. Banaffe abanina guest house basangibwa Namuŋŋoona bakugamba nti ebintu osobola okubanga ate obikwasaganya bulungi nnyo so nga ate aba Ham Connect bali wa Bakuli Tower Building Top Care Restaurant bali ku amakanga awo ku kizimbe ekyo so kubanga ate nabo obalaba ebintu bibanga bikutambulira ddala bulungi wo tuli wa Bonne Barista Coffee and Cafe era nga wowe oyagala okugenda ebweru osooka kusomera wano ojja n'osoma n'amala n'akufunira n'omulimu wano mu Uganda n'ebweru ebisale byakuteesa Jobless Pioneer amaze okulanga general awakyaliwo obulango bungi general bamuwadde CDF ne lwaki bana bawagizi bamuwozi ne mwami Museveni bagala nnyo teeka kugamba President Museveni bagala nnyo akubuziza omaze okulaba bino bintu nsonga za ggwanga bani muve bisekeramu lino ggwanga lyaffe avuka fe tulina okubuulira abantu ekituufu n'embeera wano neebuuza kana abavubuka abato Museveni ono bamuwagirako kikirungi kikyali twebuuza naawe si buli muntu mu nsi alina kuba mugagga ekyo kimanyi bw'obanga ssente zakulema ku mulembe gwa Museveni nga zikulemye sooka otunule mu famire yammwe bameka abazirina muzze mutambula mutya abamu balina ebisito kuva waabwe ewaka n'abiteeka ku Museveni ali kino si kya ssente si kya bugagga ekisumba abavubuka ekintu kyawamu nti kale abantu baavu naye enguudo zibeere nnungi kati kankuwa example yino weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar,
n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75593686 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. Dubai nali njibaddemukko. Dubai balina myala. Dubai ngako nali dino yiwa buyikolans n'ogenda booti. Enkuba emala netonye. Wanesano baba kaliwa kolans awo. Ekiro netonye ennaku ezi. Leero netonye ekiro netonye ekiro. Kuone likola. Ndio ne bagakora kalikola. Bibakola birimu nonese. Nabesingira ku Dubai. Zikolebwa ne zifa. Tezikakola buli kasante bwe kasabere ku luguudo. Mumu sonona. Abana be muli mu kubanja. Abana be muli mu kubanja. Bakikira kuzika. Basiriza kwokya bipiira na kwonona nkulu. Teri kubasirira kakofiira. Ate n'akakofiira bewalanke zolanka zemu babakyasi. Ate kalera mubuuliza ati abaana abo abali ekitabo be babba n'eddagala mu malwaliro. Wa wali ogenze tebatakujjanjaba. Omulago tebiddagala. Bakujjanjabirawa. Mulago. Amaniyo jadi wemula. Yalwalako ne mulisange. Yafa. Ana mala kugula ddagala lyange. Orega gali abwerere. Sikwero lya gavumenti. Wawese ne mbakula sente kudo. Ate kisoboka. Ogakunda go musawo oyo. Njaganye ndo ne bigwa bulungi. Njaganye tugenda ndo nagali siti za dwaliro lyo. Nona gaze bakujjako wache mmendo za suka mitwale ina abantu bafa okuba tebalina sente ekite nkwagala ina ansa zange entuufu byali byakugulirira kyengamba eddwaliro erya gavumenti njagala okubulungi bakubanga sirina sente bana ba propaganda njagala tugende mu ddwaliro yagenda n'azalireka nzikiriza ono propaganda njagala tugenda ko mukaweya mukolako tugende omanyize kigenda okuteze ngateze ko ngaino bwenti nze ngakogatereza ngani nanze muvubuka lumirwe ensi yange bano obalaba bava mu kamera ne boogera abantu ebagala okuwulira okitegeera nti ensi yaabwe embi njagala tugenda ntwale w'omusawo eyajjanjaba mukyala we yamuzazisa senze bwabanga yasooka emitwalo 8 ogwo musango sisobola kutwala wa musawo kubanga abasawo balaba bulijjo nga beekala okitegeera tegamba babanja emyezi 6 kitegeeza nti omusawo kitegeezo ekibaleetera abasawo abo okutujjako ezo ssente tebasasulwa tebabawa obalaba bavayo ku TV babanja emyezi 6 kati naye bw'alaba omuntu nga zze ng'alaba ono yalina okujjako ekyokulya kuba yalina obuvunanyizibwa musooke mwagale eggwanga lyammwe muleme ddyonoona abavubuka bano boononyenye eggwanga lyabwe nze okuva nalaba omwana w'emyaka 4 ng'ali Museveni yabba akalulu ka Kyagulanyi ne manya nti bano be bantu abaleeta obuzibu mwana myaka 4 mu malwaliro tulinamu eddagala eddagala mweliri era bannayuganda mugende mu malwaliro ga gavumenti gonna wegali eddagala mweliri alikuguza ripooti ku polisi ekuli okumpi eddagala mweliri n'abaana mubatwale ku masomero malungi kati nabaddeko ewaffe amasomero ga gavumenti asanze malungi wabeera aka amasomero malungi abeera aka batulaba amasomero malungi erine gwamuliraba kati kagambe kino omanyi Central lwaki erinamu obuzibu bungi Kampala ono alina Kampala Wakiso omanyi lwaki alinamu abantu ab'endowooza ng'ez'omukulu ono Vegas. Munnayuganda obadde okimanyi nti obulungi kwefaako katukwanjulire bannaffe aba Alola Beauty Hub nga be bakafulumu kuddaabiriza wamma n'odda buto kyokka n'osigala ng'oli mulamu balina sabbuuni n'ebizigo ebyerusa so nga ate n'ebikuleka ku nakyo nabyo babirina la Beauty Hub bakuzigula wamma n'oshanana bannabukalu mujje tubakoleko jangu ofune weed oil tulina muwoomya kazunza njuki omusajja omwenzi oba omukazi ye mwenzi jangu tukuwe supalook
singa omuntu wo inamukabira jangu bakukabire musajja takuwa jangu bakuwe tulina muweebwa Lola Beauty Hub bw'obesiga wamma ebizibu by'omumaka obiira obigonjodde mwabami n'abakyala abaagala okusala omugejjo mwe tubakolako nga tukozesa amajani gaffe agatalina wadde obulabe omuwala ayagala okukola figa sako n'okwongera kabina wamma jangu ku Lola Beauty Hub we wali ekiddukiro kyo nga tusangibwa ku Ntebe Road opposite Freedom City ate teweerabira tukola ne delivery kola order yo package yo tugikuleetera awo kumanya ebisingawo tukubire noti 7442 jangu ku Lola Beauty Hub olabikenga malayika abaliddawo balikutenda nti bo baba ku kintu ky'okukola novega sanzo bayina musendeze ng'omuntu naye bano bebonedde ddala abavubuka batya naye nga naye akaaba ki omuntu omwapafaana bw'ati oba wamagezi ki abalwadde omukadde ali mu kyalo sawa zino ayitagedda bamusindikawo kakati ate abali mulereke sente ezo ez'omukyalo ate yo kibi Boni Balista Coffee and Cafe Limited yeva bakutakati mu kukola okupaakinga n'okusomesa enkola ya kawa. Tukola kawa mu bika eby'enjawulo omuli espresso, cappuccino, black coffee ne latte. Tutendeka ate era ne tugaba ne certificate eri abayizi ababa bakuguze mu kukola kawa mu bika nga V60 coffee, Chemex coffee, Aeropress coffee, Siphon coffee, cold brew drip tower coffee. Tusangibwa Kampala wa Bakuli ku FB Towers building omwaliro ogusooka room number B04 okulira n'amafuta ga Haas. Okumanya ebisingawo 0703 07 43 65 ne 0784 11 27 21 oba tukyalireko ku website yaffe ku www.bonibalista.com. Boni Balista Coffee, fuel for the day. Onoonya ekifo ekyokuwummuliramu nga kirina spa ey'omulembe omuli sauna, massage ne steam bath. Ffe aba Nina Guest House tulina luumu eziri self-contained nga nnungi nnyo. Kosta ne restaurant erimu emmere empoomu eya buli kika. Gwe anyumirwa omupiira ne pool table jangu buli kimu weekiri. Parking ey'obwereere, security ennungi nga ne privacy y'abaclient baffe yankizo nnyo gye tuli. Tusangibwa ku Hoima Road e Namuŋŋoona nga waakava ku Toto okumpi ne Gombe SS. Tukubireko kati ku noti 75164215 oba noti 761489 noti emu noti 4 Nina Guest House, a home away from home. Oyagala okuteekerateekera omukolo ogw'obuvunaanyizibwa ngenda mu bannaffe aba Top Care Restaurant abasangibwa e Nalukolongo ku kizimbe ky'Amakanga wano ku Masaka Road nga balina abafumbi abatendeka obulungi ate nga bateekateeka emikolo egya buli kika. Bannaffe aba Top Care Restaurant bakola ne outside catering saako ne delivery. Emmere ekutuukako awo wennyini w'oli. Kola order yo kati opiyo kuba ku nnamba y'essimu eno bakubire ku noti 7 noti emu 28 55 25 oba noti 772443 bannaffe aba Top Care Restaurant bakola omukolo gwo n'otaguddamu. Mulungu Diaspora Foundation nga yigatidde wamu African Canadian Foundation Back to Sako Global Conference mu September. Jangu sisinkana abakugu ate oyige nga bw'ogabanya ebirowoozo. Tuyita ba doctors, ba nurses, ba counselors, bannabyamizannyo, ba administrators, ba social workers, abasomesa, bannabitone, abayizi, bannamawulire n'abalala bangi. Ba international participants mujja kusasula Canadian $430 ate abanaayolesa mujja kusasula Canadian $520. Ba Canadian participants mujja kusasula Canadian $200 obakyalira eventbrite.ca. Eno global conference ekwata ku substance abuse, addiction, suicide ne mental resilience. Okumanya ebisingawo genda ku mukutu gwa www.canadianfoundation.org oba kuba essimu +167 740 1951 oba +146 835 874 oba +147 259 1951 oba +256 705 518 ate n'osobola n'ogisindikako mobile money oba tu emailingire ku info@africanfoundation.org. Tusuwa Global Conference etegekeddwa African Canadian Foundation.
gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education.